Kumukutu gwa Next Edition TV gwagenda mansi nokwera nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kyokola kya mwendo mungi nnyo nzeddeni ndine MC Meya naye njagala kusooka okubeera nga nkusaba video eno giweka like ate gwa yakatulaba n'otwegattako olwaleero sooka osubscribinge wamma ate ensonga tuzitambuze bulungi nnyo nnyini ddala bingi ebigenda mansi n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyatti Uganda ate era n'ensi yonna okutwaliza awamu. Olunaku lwaleero His Excellency the Ghetto Gladiator Bobby Wine Badman from Kamwoki agenze maaso okubeera nga atalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo newankubadde nga bangi ba politician baagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti omwami ono oba oliawo amaanyi ge gali mu Buganda ate ebweru wa Buganda tegaliyo naye olwaleero alabika atulazeeko nti neeyo bamumanyi. Kakati nno abagenda maaso n'okubeera nga baweebwa ettaka mu Lubigi Haji Bulwadda wenjogerera kaakano abamu ge bakaaba ge bakomba anti olwabasabye endagaano zeeno mu Lubigi we baava mwattu ne bagamba ewannyo weewaawo n'ensonga endala nnyingi Joel Ssennyonyi 1.7 billion ezo nazo zirakidde ate abaleese obujulizi okugambya ebikanga. Meya nsanyusa okulaba mwana wa weewaawo nange nesimye okulaba yenze Frank Asirye aka MC Meya yes so ndi ku mukutu guno neyanza okuba nga onkyazizza ku Next Edition TV ekyamazima onkola obulungi obutagambika alhamdulillah. Meya ensonga za Haji Bulwadda Haji Bulwadda ziri zitya ku bantu be bagenda maaso n'okubeera nga bawa ate abaweebwa ebusunju wali eri Mityana district ku nsalo za Mityana n'ekiboga Hoima Road ate kati abantu bagamba nti nze yasoose kunsaba ndagaano zeeri ze nnagulirako kyokka waneeno wendi ne bwe mbaafudde sikirizibwa kunziikawo yadde okukolerawo kye njagala okuggyako okubeerawo obubeezi. So bwe kyagudde mu matu ga bannayuganda abamu nga ffe ne twebuuza ye kijja kitya konza omukenkufu meya ensonga ezo ndi munakuwafu nnyo okusookera ddala bannayuganda abangoberera nti nze omu ku baasooka okukola vidiyo eyali yeebaza Haji amangu ddala nga abantu bali mu maziga mundamuzi okuyaayana kwange kwali nti tufuneyo omuntu asobola otukola kino okutuddizaawo kyatuddizaawo era mu kaseera ako Haji Bulwadda yasituka amawulire ne gamutambulirako nga galaga nga bw'awaddeyo ekaazi 5 ez'ettaka abantu be basengudde mu Lubigi baabadda ekyo twakubira engalo ffe abamu era nabwe gutyo ne nkola ne vidiyo nz'omu eyali emwebaza bwatu kye saategeera nti ate oba oli awo wayinza okubaawo engeri endala yonna eyinza okubeera emabega wa kino ekintu. Amawulire ge tufunye olwaleero nze vidiyo gye nkoze ngikoze olwaleero gye nkoze ku mukutu gwa TikTok waliwo akatambi akatubadde ka training kalaga omukyala eyeemulugunya mukyala nga bamugamba lwaki tova wano ng'ate Haji yabawa ettaka ly'obwereere mukadde ono agambye bw'ati agambye nti nze sisobola kuva ku ttaka lyange kwembedde emyaka gyonna n'abaana bange kwensimbye emmere kwenkoledde buli kintu kyonna eky'emyaka gyange ekinkaddiyiza ate ontwale ku ttaka ly'oyagala ŋŋendeko nga mmaze okuwa original documents ezinkakasa okubeera nannyini wa wano wonsengudde ate nga mungobeddewo mu mbeera embi mungobyewo muntulugunyiza temumpadde wadde gaapu kwerowooza temumpadde gaapu wadde kubaako kyenzigyamu ndi mu maziga ndowoozeza naawe ozze kunnyamba ate olwaleero oli mukuŋŋamba nina kusooka kuleeta documents ezinkakasa era zonna ezikwatagana n'obwannannyini bwa wano awantu male kuzikuwa oluvannyuma ndyoke ŋŋende ku ttaka liriwa which means ti bano abantu mu kukola kino ekintu nga bwe nagamba mu vidiyo yange eyasooka
Their target and ambition eyinza okuba nga yali ngenderere, eyinza okuba yali planned and organized, eyaweebwa obudde okukolebwa nga bakimanyidde ddala nti kino kyebakola bakikolera mu bumenyi bw'amateeka, nti with the time people will need justice. Kubanga omuntu kasita omala omugwako kiyiifuyiifu gw'otawadde wadde eddakiika n'emu kwetereza kujja mu documents mu kayumba k'omenye, oba olinga agezaako okubuzaabuza obujulizi bwonna bwonna obulumiko oba bumukwatako ku bwannannyini bw'ekifo w'abadde. Kaakati ebyo byonna byonna ng'omaze okubikola, omuzira kisa gwe tuyita omuzira kisa ozze yo claiming okuba nti gwe munnange walumiriddwa wamu nabo n'obawa. Yes. Naye ate how do you okuba ng'osooka okubasaba documents ezibalambika ku bwannannyini bw'ebyo ebifo bye baddemu for 40 years, for 50 years, for 15 years n'emyaka gyonna. Documents zino ziteekawo zaaki. Ekyokubiri, abamu zaayonoonekera mu mayumba. Yes, ekyokubiri obukwakkulizo nga buli too much. Omuntu wagabye obugabi. Ku muntu gw'ogabidde gw'osanze omunaku gwe bagobye ku ttaka, obukwakkulizo ng'omuwa bungi. Omuntu oyo alina okusooka okuba nga ettaka lino ategedde nti tolina liziikako ne bw'ofiirwa, terikolebwako kijja. Naye omuntu ye wabadde yagula oluusi yeetundatunda yaggwawo dda, akantu ke yasigaza kamu ke yagula awo mu lubijjo oba wonna we yagula muyita mu lutobazi, yagamba nti ne bwe baafudde banziikenga wano. Ate omugambe nti nkwaddawo obwere naye ne bw'oba ofiiriddwa mwana takkirizibwa kuziikibwa wano wange. Bwekityo. Ekyokubiri, omukadde agambye nti omugambye ku ttaka lyennyini takkirizibwa kuzimbako kkanisa newankubadde omuzikiti oba ddwaliro newankubadde essomero. Ekyo kiba kitegeeza ki? Ettaka mbu oluvannyuma simanye lyabaazirwanako. Kugamba mu bufunze ebintu byonna byonna ebiri ku ttaka lino ng'olinga agamba nti balina kubeerako temporarily, omuntu balina okuteekawo ti omuntu afune kontayina agitwale ku ttaka lino in case of any problem oba in case of anything asitule kontayina yaavyo temuwadde bwannannyini. So what we thought mu kusooka nti haja abantu abawadde acres 5 buli woozimbye ogenda kuwuninga era ofune obwannannyini kwako akafoko bakuweeko ne paperwork. Si bwe kiri. Mukadde agambye baba kantu bali mugamba essimu yange bajja kukulaga mu comment, njagala kukulaga mu comments wano abantu tubasomere soko ngendera ku TikTok awo video ebadde ku TikTok awo kulage comments TikTok oyo again. Yes, kulage comments abantu zibadde bakola zibadde bateekayo. Then you need to know otegeere leta wano leka kunonyeze kwa. Then you need to know otegeere abantu bano kije tukola ki kye twogerako leka nkasaki ngone tujja kunyanguyira wano otegeere kye tukola ki kye twogerako. Video yatendisenga ebyokusaaga people are coming out mu comments yasoose mu video emu ng'abawa ettaka y'abazaala omuntu omu bw'agambye bambi kirabika yali mission okuva mu gavumenti. Remember ne gye baabawa ettaka lyabaazirwanako, which means in 5 years abaazirwanako bajja kubagobako. Okitegedde? Maybe their concern was to take Rubiji land. When I heard of those 5 hectares offer, I knew there was something fishy about that man. You know, government jirabe duka comments za bannayuganda. Bambi Mulwadda talina kalungi konna eri bannayuganda yanyaga estate yanyaga ku estate ye eyegerenge yanyaga ku estate ye eyegerenge musajja mubbi nnyo. Mu comments bamutamuza bambi lwaki amala bajjako ndagaano zaabwe bano abasajja olemwa. Kakati wali yazina agamba naye Mulwadda mumanyi n'aseka onaga
Musaaga nze natidde owanyise mu kibuga ne mu kyalo bannanga abantu babi nti kikoma kirenga nti babadde bawanyisa mu kibuga bamuwe mu kyalo oli afune abaze mu kyalo okitegedde banagamba nti bituufu. It's true, even my sister was told to give in the land title, but she refused. Waayo ebipapula leo ebyapa byonna ebikakasa n'agaana. Naye okimanyi wayinza okuyita emyaka 5 ku 10 ne tusanga nga Lubigi aliko nannyini nga yagatta ettaka ng'akyusa amannya. Twandibadde osooka okwebuuza gwe Lubigi nga bw'omutunuulira okuva ku bypass awo okutuuka ku Starbex goza agenda kubeera olutobazi wagenda zika mu kibuga wano wakati nga bwola Nansana ku speed kwekulira kyebuuze ku speed Nansana kwekulira you expect okuba nti wagenda kubeerawo kiddaawo kibuuze ekyo nakyo ku speed Nansana kwekulira gwa atulaba osuubira kwanga wagenda kubeera olutobazi. So nze nga nze omwe yasooka okukola video nga neebaza nabadde disappointed obusiimu bwo otandise obujja nabadde disappointed nnyo ngamba oh my god ensaawo weetuuse abantu awo we bali nti mu Uganda tekyali alumirirwa nga talina kigendererwa buli alumirirwa alina kyayagala okuyisaawo ekikye. I was so disappointed. Tujja gezaako okunoonyereza n'okwongera okulondola both this SAG, but at the moment byebyo ebiriwo. Siyang Meya ndowooza tukubirireko ku nsonga za His Excellency Bobi Wine era abadde mu bitundu bya Isha. Akitegeeza ki eri abadde bagamba nti Bobi Wine obuwagizi bwe buli mu Buganda. Olwaleero abadde ku NTV ku makya ne bamubuuza nti obutakkaanya bwabwe talowooza nti bumwawudde ku Mengo. N'abuuza mpuuga ya Kabaka nze si Nuupu tekulembera Buganda wabula Nuupu ya ggwanga lyonna. Tugambe nti kino kijjeeyo ekituufu ky'abadde ayogerako. Anti kyolina okutegeera abantu nabagamba era gye bujja ne gye bukoma nti Bobi Wine he is a national asset ey'okukwata n'obwegendereza etali yakupapira gy'otalowooza nti ogenda gyogeza buli ky'oyagadde gy'otalowooza nti ogenda gyokozesa buli ky'oyagadde era national asset kwegamba at the moment ekyobulambuzi kye tuyina ekyettunzi kye tuyina okuviira ddala ku muto mpaka ku mukulu ekyettunzi kye tuyina nga tekimeze leero kimeze for 20 years back before even politics. So gwe bw'okera ku makyaloga nti politics wa Uganda wa Nuupu oba ekibiina kya Nuupu kiri mu Buganda, I'm sorry okukozesa olulimi luno then gwobaako ekikyamu because olwaleero ensonga Bobi Wine zaagezaako okwogera olwaleero zaatambuza eri Uganda z'ensonga zezimu President Museveni before 86 nga tannakwata buyinza ze yali atambuza ne banne bannansiko banne nga babagamba nti abaaye mututaase mutuyambe mutukweke mutufunire ak'okulya mutufunire kyonna ekyetaagisa n'amazzi kubanga ensonga ze tuliko olwaleero ezitulwanya za kubaleeterawo mirembe kubaleetera tulo baana bammwe kusoma kujjawo nguzi ekitta abantu ekiwamba abantu ekibba ttaka n'ebirala byonna. Olwaleero after 40 years President Museveni ng'ali mu buyinza ebimu ku ebyo ebiganye era ebyamulemerera bye tulowooza nti bizzeemu they are the same issues or they are the same points Bobi Wine zaali mu kutalaagisa eri ensi yonna ne Uganda nga mwogituwaalidde which means nti teziri mu Buganda wokka because even President Museveni bali atambuza enjiri eno teyabeesinga in Buganda only wabula ensonga zonna teyabeesinga Mwankole wokka kyova olaba yava Mwankole n'ajja mu Buganda okitegedde nti yamanya nti ensonga eziri mu Munyankole
they are the same issues ezirina okubanga ziri mu Muganda ziri mu abalala okategedde nti Omunyankole bwe kibanga olwaleero ebbula ly'emirimu ewaabwe teririiyo but at least ojja kusanga nabo ebbula ly'eddagala gye riri bw'ona osanga ebbula ly'eddagala teririiyo ojja kusanga at least amazzi amabi gyegali bw'ona osanga nga amazzi amabi tebagayina ojja kusanga enguzi gyeri bw'ona osanga nga enguzi teriiyo ojja kusanga ekiwamba abantu gyekiri okategedde bulungi so nti olwaliro Bobi Wine at least buli points zonna zayogera waliwo gy'oyinza okubanga mu byayogedde waliwo naawe ekunyiga mu nsonga 10 Bobi Wine zayogerako kobe mugagga otya waliwo gyayogera naawe n'owulira nga ddala nti singa bw'aba mutuufu mazima ye muntu ateekeddwa okubanga twesiga okutukulembera point yange otegedde bulungi so nkyawa nnyo era nvumirira nnyo omuntu akulowooza nti Bobi Wine obuwagizi obuli mu Buganda nedda tebuli mu Buganda because bannayuganda kye bakooye oba bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka bo kye bakooye kiri kimu bakooye kabonero ka baasi so buli muntu yenna gwe balabamu essuubi ng'alina akabonero kajjiddeko gwe batambula naye nti olwaliro mu kaseera kano gwe balabamu kessuubi ye Ssentamu Kyagulanyi so teweewuunya excitement n'abantu okumukuŋŋaanirako ekyokubiri waliwo abantu kebagala ne bakulembeze ne boogera nti Bobi Wine bamukuŋŋaanirako lwa kuyimba olwaliro buli munnabyabufuzi asituka ekintu kyasinga okuyaayanira ze nnamba olwaliro Bobi Wine agenze okuyingira ebyobufuzi ng'abadde public figure which means olwaliro alina capital asooka yatya audience gy'alina kati gw'ogenda kuditamininga oti otegeere nti audience ero gyakuŋŋaanyiza tagenda gimatiza kugula kikyalina oba kikyalowooza Next edition TV gwe mukutu webalegena mansi n'okubeera ng'otugobedde nankusaba subscribinga video gye we like etambulire ddala etuuke ne kweyandyagadde ogenda mansi n'okubeera ng'agiraba gwe yagala ogenda mansi n'okubeera ng'olanga naffe tukubireko ku ssimu eyo weri awo wansi ate tugende mansi n'okubeera nga tukwasaganya business mu nsonga nga bwe zigenda mansi n'okubeera nga zitambula Meya naye eno tekiraga nti Bobi Wine kiraga nti Bobi Wine amaanyi ge gali mu bannayuganda wala tegali mu Buganda gali mu bannayuganda era abasinga bawagira Bobi Wine bawagira birowoozo bye byalina eby'okukyusa eggwanga bawagira era abantu bagamba abantu abamu njogerako ko n'abantu abamu bagamba nti olwaleero ffe tetufuddeeyo kiki oba kyoba Bobi Wine ali ki wabula ffe kasita atutuusa ku nkomerero y'okukyusa obukulembeze sikuzaako ngalo ku nsonga eyo tonzizaako ngalo mu dakiika 2-3 ensonga ya 1.7 billion eya Joel Ssenyoyi kino tekimulidde kubanga wano mu Uganda politics waawo abasajja bamuzannyidde nnyo ku kintu kya divide and rule it or that onkoze kino ne kakole ki kankolesha olwaleero Joel Ssenyoyi asanze akaseera akazibu bano abasajja ba propagandisti b'ekibiina ekiri mu buyinza n'abamu ku abo abawagira ebikolwa by'ekibiina ekiri mu buyinza bwe baagala okuwaayo nga saddaaka okukomawo bwe baagala okuwaayo nga saddaaka banoonyeza of all people abali close to Bobi Wine because Bobi Wine bamunoonyeza wonna we bamukwatira wakyababuze the only point major key points ze badde balina okutunuulira n'essuubi lye bayina ye Joel nga banoonya omuntu ali related to parliament ng'akyali mu active politics wa parliament nga ye Joel ate ng'ali close ate ng'ali mu kifo eky'enkizo mu kibiina kya National Unity Platform olwaleero bw'okuba Joel Ssenyoyi definitely oba okubye Bobi Wine nkulayirira okuleka nga Bobi Wine yabuuse nga bwe yabuuka ku kya Mathias Mpuuga wano njagala opulirize bulungi okuleka nga Bobi Wine yayanguye okubuuka nga bwe yabuuka ekya Mathias Mpuuga naga nti Joel naawe lekulira olw'ensonga bwete but as long as si yakirayinzinze to public nga public yesoose okukitunulamu singa kirya Joel Ssenyoyi nkulayira kiba kiridde Bobi Wine okategedde bulungi kakati olwaleero bano abantu banoonyeza Bobi Wine n'ababula banoonya mu nkiiko ayinza okukwata bakube kubanga batunulidde Louis Rubongoya batunulidde Zedriga batunulidde baani bonna gundi ono Mufumbira bano banoonya babakwata wabuzi kati nga banoonya omuntu ali mu parliament because parliament yerimu obukiiko ate being nti okuba nti abadde omu ku basentebe b'akakiiko
akalondoola obukiiko kwagamba bwa parliament bwa government ne parliament yonna nga mwogitwalidde akakokasi kwagamba kibadde kwagamba bamanyi nti at least akaseera mwe yabeeredde ateekeddwa okuba nga tasobola kubulwamu message wabula message eyo eriwa nti ate gye baleese eyinza okubalya nti si ntuufu etya ogireetedde mu kiseera ki kakati nina ekibuuzo yes Joel agamba yakola report yes ku nsonga za Civil Aviation Yes. Authority yes naye speaker n'akuba report eyo Yes. tekene etasomebwa essaawa eno singa baba bagenze mu kooti ku ddiini ne Joel obujulizi obusooka bw'ani eyawa enguzi baba agiwaayo aba Civil Aviation Authority basobola okujulira nti kituufu twamuwa enguzi anti kati wenjagala owulirize wano olwaleero enguzi bwe muba mwagiwaayo kitegeeza ne Civil Aviation n'ekitongole kyonna kyonna kiba kikoze eki buli okuva kwa kikulira otuuka kwa Assembly balina olekulira ekyokubiri olina osooka ne wootegeera sipiika wa parliament akimanyidde ddala ebyo byonna biri under her kyova olaba nti jjukira Joel agamba nti sipiika yaŋŋamba lwaki toyogera n'omukyalo oyo okategedde nti olwaleero ye yaziyiza ne ripooti eno okukola ki ofuluma gw'olowooza muba kubanga mwalimu enguzi yonna ku struggle zonna zaabeddemu nga zikulembeddwamu Joel Ssenyonyi ez'okumulabisa singa teyamwalya dda wamma ne bwe baabuuza owaayo no yafuna atya omulimu gw'olowooza singa tekyamulya dda ezo nno z'ensonga awo wennyini twongereko sipiika ayinza okumala gasirika ng'alaba Joel Ssenyonyi mu opposition muli mu kudalya kati Ssaabaddiini Lubowa ye kyaliko n'abamuli emabega bamugamba kimulabisaalabisaamu abanaagenda abanaagula idea yo bagigule but tetulina gye tukyongera era ekintu kino kigenda kukomaawo era nyine ne pointi egijja kukubuuza Ddiini Saava Lubowa olwaba if we to ask gwe olwaliro emboozi zo z'okola ebbanga lyonna because oli agambye ripooti yange sipiika yagitaminating n'agamba nti why ekomaawo n'agibulankanya naye nga nze nagikola ki era n'abakaba parliament bagirinako ne photocopy okategedde bulungi olwaleero yagala tulowoozesa nti naawe emboozi zo z'okola ne zikoba mu makubo ze nasooka mugoberera nga alina emboozi gyakola eyakasiwukira ng'ayogera ku byonna byatandika bitya dododo kyogamba naawe emboozi ezikoba mu kkubo yaga tugamba nti bamala ne bakudrayibinga ne bakuwa enguzi next edition gwe mukutu mwebalegenda maaso n'okubeera nga tugoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo akuume nno atakuumira mpeera mbuzi tosiibudde meeya mukama batukumire amiina